getse chimwe kye 10 achiwerawa wava munna achiwerawa I doubt whether bawa Opria sudiri achiwerawa Opria tebabiwa singa ekimwe kye 10 kye kyali kigagaza abantu abaavu bali badde abagagga ku nsi kuno because bagabanyo nekwe jjajjawo nawe ekimwe kye 10 kitawo n'akiwa nawe n'okiwa temulaba njawulo mu bulamu wammwe n'okontinu yango okiwa nze Gashumba siwa kimwe kya 10 aga Katonda mu ggulu nebo bayagala nnyo togondera Katonda kuba ekyo kiragiro kya Katonda kyawa ani ambassador wa Katonda e Uganda biri mu Bible ambassador wa America tumumanyi wa Bungereza tumumanyi pastor yafuka dia kubera ambassador wa Katonda ku nsi kuno but the man of God nonsense the man of God nonsense ndi mwana wandi guna oli musajja wa Katonda 10 ku 10 ndi musajja wa Katonda ate gulu beri libera yo teri pastor ajja dibera mu nganze sinabadde yingiramu actually fitu genda kubera special forces command irani ngegulu fitu liku milyangu ngamula abugana amajaga kuma Yoweri Museveni fitu genda okubera ku gulu ngatosaba nina pastor gweswana kukiza mu line ngaliwa na Kampala waliwo prophet ni yayo jine jaji prophets gweswana kukiza mu line ya gulu babbi abanaku wala kafanike nalenga gambe ababbi omwenda bakali wana kalabye babbi abanaku baba bye bwe bagaba ababbi omwenda ngulimbanize Gashumba ba pastor bonna bomanyi abamanyi mwenda babatadde ku bwebati nze nkuwe kimwe kye 10 nze kimwe kye 10 nkiwabana ku kati nyina kye natandise buli ngenda ku petrol station ensango wa boda mubuuza oze kunywa mafuta gasene mekanti ga 15 bakuteremu 2 ye project y'omwaka guno kubanze sikyaweerera baana namala oli mukulya buli nsimbi era n'amasomero naweererangamu abaana nagawandiikira siriddamu kuweerera muntu toliddamu kuzaala abo baba bange era bakedde batwala kusomera abo bange neze Gashumba pere omuntu sinako musaayi nasasulwa walekerawo nalayira ndayira nga ntya Allah Katonda ne wampa sente zijuza Lake Victoria nsobola okuyamba amasomero by putting up boreholes emizikiti amakerezi ebintu ebiri communal nekyo kuberera omuntu nebo boyagala nnyo